ate njagala bagamba always mbagamba buli lunaku mmwe mwenna abatulaba bw'obeera ne bbaawo bw'obeera ne boyfriend wo bw'obeera n'omwana wo bw'oba ogenda okugenda mu kitengo eky'okubuleminga omuntu sooka weebuuze birungi bimeka byakakola bannange ekintu kino we mukikulembeza obufumbo tebujja kugwa relationship tezijja kugwa buli lw'osuubira ng'oyagala okwawukana ne munno sooka olabe kirungi kiki yankolerako yantwalako ku Finodido yantwalako ku Nando's naye shaitani ye ekuleetera ebibi awo abanyampi bajjira kubanga baanoonya ddengeri gye bajja lumbuye ku map kati we bayita okwo ne bagamba nti okay. So eyo sagala kuwangalayo please you have a right okubeera nga togoberera Kojja Omugezi tomanyi gye nzija information yange nze Kojja Omugezi wano tewali naye yali avuddeyo n'agamba nti omusajja oyo ddala yatta abaana b'ekichwamba blackmailinga ne bagamba nali muyeekera kagamba bwe mujja olaba kibi kyokka ku nze tolaba kintu kirungi okitegeera so please appreciate us bwe tuba tukoze ebirungi okitegeera so awo nvuddewo njagala muntagingire omwami njagala muntagingire abantu be Uganda bano beeyita ba celebrity buli muntu yenna gw'omanyi ate special abali mu media nze gwe mulaba wano Kojja Omugezi njagala okubagamba ekigambo gwe mulaba wano Kojja Omugezi audio ya Kenzo bwe yafuluma waliwo ba celebrity be Uganda nga basatu kubanga abantu abasinga bagamba mbunze nakola ivinga ne Kenzo mbutufulumye audio eyo Kenzo agende ku map abamu bwe balowooza nafuna ba celebrities aba naye because I have the respect sinza kubukeera ku macha nemboogera kati when fulumya audio ya Kenzo eyo news media ze Uganda za contactinga kati news media ze Uganda ezo bwe contactinga waliwo manyina zabeera wano London Rita Kaggwa nankubira nangamba NBS Anikati Kalakata ikunoonya nimbagamba Anikati Kalakata enjaga zaaki nze nga siri ku bigambo ebyo bya Anikati Kalakata akakavubuka akali awo penge ke mwawulidde agamba nti mama wako yafa kwa Shakobo kalaba konna ate njagala obagamba mmwe abantu be Uganda mmwe ba presenter be Uganda mmwe zinengoye ze mulaba zinengoye wallahi ate bwe tuzigula leero tetuziddanamu nemmwe ebigoye mwegule mupangisa na bipangise nolaba omusajja nga Kasumba opangisiza ogusuuti Odawo weyogeza oluzungu mwomeketa oluzungu Kasumba gwe njagala okugamba njagala Kasumba nkutagi oluzungu lwoyogera olufakinga oyinza okuba Kasumba nga P7 bakubbira ebibuuzo senior 4 ne bakubbira ebibuuzo senior 6 ne bakubbira ebibuuzo ne ku university ne bakubbira ebibuuzo abantu abasinga mu news gundi ze Uganda ezo agakatona mugulu temuli na supposed kubeera ba news presenter omwana penge yabaleetedde Bale Francis ng'omusajja ayogera oluzungu n'owulira nti lwe luno oluzungu lwennyini nemmwe olw'okuba musazeewo to be paid to talk and act stupid. That's why your brain ceases to exist. Nze najja e Bulaaya wano nave Uganda nga maze senior 4 naye nagenda mu higher school of learning empapula zange nzirina wanene waffe tusoma practical education osegera tusoma practical education kakati mwami ono bamuyita waliwo mwami ono yawandiise bamuyita Derek Ford laba n'amanya ge mweyita obono kazambi wawa mbu Derek Ford mugumisa mbu simaya ye head of PR and communication gwe mwami Derek Ford simanya mugumisa dayolabe nze oyo mwana yankubira essimu oyo mwana wa Anikati Kalakata era ne bogenda yo ka video yako kacyaliko ku Anikati Kalakata
bwogenda ku NBS abo bonna era kyovola banganze nali nabagamba mwenna abagenda mu NBS Louis nabagamba ezo TV za abanyampi TV ze Uganda zonna za abanyampi okitegeera NBS wano Fred Lumbuye yavayo n'atugamba nti mwayina Tale Center of which everybody saw it clearly. Mwayina Tale Center ne mugenda ne mushootinga mu 7 ne mushootinga n'agenda ku 68 Bobby Wine ne muteka simanya to 20 something because you are paid to talk and act stupid. Kakati mwami Mugumisa bovayo no gamba nti NBS television has a greater purpose to always serve Uganda first with objectivity and uphold professionalism through fair and balanced coverage. Are you sure you guys are doing a fair and balanced coverage? Are you sure? Are you really sure NBS mwe mukola balanced coverage? Mugena ne munonya dala eri ku ground. When it comes mwe how comes mwe kamwe mwali na Tale Center. Ero zemu mwami Bobby Wine no mugamba via social media our attention was drawn to a letter addressed to us on the 27th of January 28 from January Robert Chagulanyi alleging conspiracy and bias of the 2021 elections reporting on our part. These allegations are baseless and unfounded. Ebintu bye mwakola byali birabibwa n'omwana azaalibwa. Kini Kalisa, ochimanyi Kini Kalisa, you are just put there as an object. Kini Kalisa bujakera kumachango olinga Robert Kabushenga. Ojakera kumachango olinga Robert Kabushenga. Bana abasajja wallahi. Beria no kweria. No, against maso, we have consistently provided equal opportunity. Njagalo kugamba naliko ku programu cha mweche cha Ankati Kalakata. Nga buli lwenjogere ebigambo ebikwatagana ku Museveni mugende mulabe ka video yako wallahi nga baminyiga. Buli lwenjogere ebigambo ebikwatagana ku Museveni nga byonna babinyiga. Mbu political player irrespective of their inclination because of this, we have continuously received similar sentiments from the government, opposition, and general public. Abantu be mukyaza abo bonna mujje mubagenderere. Abalabika ku ma TV. Bonna muba mu conspiring nze nabo. Abantu be mukyala up until now. Mulaba abantu abaliko aba presenter bonna aba presenter abavayo bonna ebibuzo bye bobuuza. Mulabama Uganda temulina TV neji. Nalaba omusajja Peter Kibazo okusimba. Peter Kibazo tuludde. Peter Kibazo wali musajja programu eye y'okusimba muyenjeza kana akasajja ka Rwomushana akatamanyi na Luganda. Nene mukajja wano ne mukotala ku BBS Telefina. Rwomushana lwaki tabera ku programu z'Abanyarwanda. Lwaki tabera ku programu z'Abakiga. Lwaki temutegekawo ku koke ne NBS. Lwaki temutegekawo programu nga ya Lukiga. Oba ne mutegawo programu nga ya Lunyarwanda. Ne muyito oyo Kazambi wa mwe na yenno oyo ba simanya ba mwenda. Abo bonna ba Kazambi ba mwabo. Niyo muntu bwabagamba ko ekikyamu. That's when we mufubutukayo ne mugamba nti Bobby Wine yabadde ki. Kakati ndabo ono simanya Kasumba njagala okukugamba. Mwe muri mmira ya society. Era Museveni ono okumanya Museveni yajja okusanya weggwanga lya feno. Buli kintu kyonna kye twaddukirangako. Mba church leaders nagenda n'abonona. Kati tokyalina wa reverend gy'osobola kgenda. Okitegera? Tokyalina wa reverend gy'osobola kukola ki? Gy'osobola kgenda n'ogamba mbuno bannange ngenda kubeerayo nkole ki? Ulira omusajja Seeka Muzaata we yagamba. Ulira omusajja mwe bagundi mwe abacha mwe bagundi mwe baani ba Kasumba
mwe simanya ba Simon Kagwanjala mwe mwenna abacha praising abasajja bano wallahi muwulire Seeka Muzaata bwe yabagamba muwulire Seeka Muzaata bwe yabagamba muwulire Seeka Muzaata bwe yabagamba oba waliwo ayagala okukitunda jangu twogere abasiraamu tebaliwo lwaki oyiteye ebbalibbali jangu kale otule naffe twogere emu yayagala akyukakyuka bintu by'abasiraamu ayagala akyuka abasiraamu naye problemu gye mulina lasiti mumana temuli beesigwa twali ku masjidi Nuru ne tugirwana ne tugiggusa buli bwe tumala okulwana we mutugoba nze nkyalinya waawe osobola okusomawo okutuba nga bwenzize wano masjidi Nuru William bali awo balinganga ebintu nti masjidi ya kitaabwe bajja mu sente zaabwe nga bwe bazaagala ne tugenda e Nakasero ntaasa Kafeero ng'aguzeewo ne tugenda twali bamu mubaayo kya tulakita byaggwa oba oyagala jangu nkwate nti mwayo kya tulakita waliwo investor waliwo developer olulimi olw'ekibibbi developer ayagala kula developer taala amaamana jangu gye tuli developer twogere kubanga oli wano si byakusaaga guno omuzikiti masjid alidina bisilamu genda osome ebyafaayo bakutegeeza ebyafaayo bya alidina bisilamu naye nguli awo kati nagenza okuwulira nga baŋŋamba nti mukwano gwange Bosco Muwonge Musimaye yateeka caveat ku kyapa hayo Bosco Muwonge ng'oteeka otya caveat ku kyapa ky'obusiraamu tosobola kiteeka ku kyaki mutumanyira bumanyizi mu abasiraamu babakozesa naye mulinganga ente 3 ezaali ku lusozi muwuliraawo nnyo awo waliwo eyakiraga enzirugavu waliwo ey'ebitanga n'eyakitaka nga bawangaalira ku lusozi okwo ente ezo ziwangaalirako n'empologoma naye empologoma yali ekonvisinga yamatiza ente enzirugavu n'ey'ebitanga ne baga nti ekikkala kino ekyakitaka kirabika bubi kiyinza n'otuleetera ebizibu n'abalabe ne batugwako tukijjewo ne bukeera ku makyanga balidde ekitaka ne bamulya ne bamumalawo ne basigalako basatu ne basala olumba ageza olunaku lumu ne baga nti ono omuddugavu ekiddugavu ekyo kirabika bulala tukirye ne bakirya wallahi ekyasigalira yente ng'esigaddeko emu n'empologoma yamala n'enjala ejulumye bulungi neyeeyayuuya nemuga nti gwe ngenda kukulya ekyemisana insha allah ente yatunula eno netunula n'eno nga terabayo ayamba nega nti ukiritu nalimbwa olunaku lwe baalya bannange saakimanya natwalanga amawulire nakkiriziganyanga ne wampologoma kumbe nange ateekateeka kundya mutwale amawulire naye bajja balya mukole obwambega nammwe bajja balya bajja kukakasa nti bano bamuzaati abakuba ekkerere baweddewo kaakati mmwe mugamba kiwa kakati Kasumba nammwe mwenna abali wano abakuba kkerere abatuvuma Museveni agenda kuvaawo Museveni mu piki eno takyalinamu na myaka giwera 2 kubanga naye yeke nyini naye waliwo abaplanning okumuyidyawo naye njagala okubakakasa wallahi billahi tallahi mujja kujja munzijukire kojja omugezi mwenna abagenda okuddira Museveni mbigere ate bo bagenda kubeera bakambwe natunulidde kino kikasule Lumumba nga kyogera nenkigamba gwe wali osinga Mayombo wali osinga Alonda Nyakayirima aravuga Kinyarwanda n'Umunyarwanda kazi Alonda Nyakayirima n'Umunyarwanda kazi ngwe wenna yepankira ku Museveni bye bino Seeka Muzaata insha Allah subhanahu wa ta'ala amuwejjana bye bagambanga mwenna natunulidde ku bajjo wano nengutunulira wallahi mwenna bajja kubalya kubanga bajja kulanga temukyasobola babalye babamalewo bagenda kubalya bannange nenjagala okubagamba mwenna abajja wano ne muvuma Bobi Wine abajja wano ne mutukola ki amazima ga Katonda ffe kino kye tuliko kya ddala
nze kojjo mugezi o apart from bino bya nalike byabesije bino byali atulimba mbwe enkota simanya ndanga muntu simanya kalute kasobola kujja mu 7 mbuyinza apart from that njagala oveyo gavumenti kojjo mugezi yayogera bwati I've never changed my language and I can never change my language abasinga ku mwenna ku internet kuno munsanzeeko ate mujja kundekako era mbebaza nnyo mu abagoberera abangoberera bwoba wangoberera from the start nsaba wekonere ku emoji nze sibera nabantu simanya 15 simanya mmeka nkola video zange ziri simple bwoba wangoberera from the start nsaba okoneka emoji account zange mubadde muzigala muzikola ki ne where are you wallahi mujja kutuuka ekiseera mu 7 atandika okubali omu ku omu mwegenda kutandika kubalya omu ku omu n'otunulira mu bajje wallahi mutandise mwe bakipita kibazo mwe ba Simon Kagwanjala nobuuza president ekibuuzo ekyekisiru because you want to justify oyagala kusanyusa gunja ani oyo ani kinikalisa mbu president do you deal with homosexual so what Museveni omanya abazungu badirinze nabo Museveni wano mubadde mukimanyi nti adiringa n'abangereza that's why they don't even care they don't even talk about this they don't even talk about this Museveni su yakagula Airbus oyagiguzeewa Okitegera so bannange mwenna abesu kino kye tuliko kya ddala ate alhamdulillah nze buli lwenzija wano mpa Bobi Wine edduwa muweereze edduwa ay Allah webale kutuleetera muntu afaanagana nga Bobi Wine webale kutuleetera muntu afaanagana nga Bobi Wine kubanga up until now Museveni byonna byabadde asuubira musimanya biki wallahi byonna bigenda twabagambye Museveni tagenda kulayira Kukitegera twabagambye Museveni tagenda kukola ki tagenda kulayira nga mwe muwanakana ne tubagamba Museveni tagenda kulayira omusajja njagala mwenna abali wano bagamba bannange where is plan B tunula bulungi nnyo wagala amaaso go olabe ki ekigenda maaso tunula bulungi nnyo owagale amaaso go okitegeera owulire ki ekigenda maaso eyo ye topic yange y'okubiri mwenna mundowooza n'abasinga muwulidde Honorable Sseggona bw'abadde ayogera empapula yetubadde tuzikolera nga batuyigga era nga tebamanyi babba declaration of results forms ne bakuba abaana baffe ababeera nga bazikuŋŋaanya mu field ne babasiba ne bazitwala ne babuuza nti ekyo tekibamalidde ne bakwata president ne bamugalira mu maka ge aleke kusayininga petition ne batakoma ku ekyo ne bazingako ekitebe kyaffe bagaliremu empapula n'obujulizi nga tebamanyi nti obumu ku bujulizi twabukweka mu bbanga mu bwengula ab'omulembe gwa Museveni kizibu okutegeera ki kye twakola okuwanika obujulizi mu bbanga ab'omulembe guno mukitegeera omubbi tumukutte tumulese ku ggombolola tumaze okumuwaabira ne Semanisi z'effulumya ekiddako kumuyigga we tunaamusanga wonna oba yeekwese wansi wa kitanda oba yeekwese mu kiraalo kya Nteeze akimanye nti tumuyigga era tugenda mufuna tumuwe empapula zino atajja kumazambiro alina okujjako wano ate mwetaaga Museveni tumwetaaga mukaguli itabere nga akimanyi mumanyi bulungi nti Museveni abadde mu bululu bwonna obwa Uganda obubaddemu obuvuyo yes kakati wano wenjagala mwenna muganda wange Lumbu yabagambye abantu abaguva nabagamba parties ze tubadde nazo zonna
FDC DP simanya byakinani ebibe nabyo bipate byaba Museveni era kyovola bolwalero be bavuddeyo Semujunganda agambye nti bagende ne batubuuze byatukwatako kino ono omukyala simanya leader of opposition oyo omukyala n'agamba nti okay we were agree for them to go naye they must not expect anything bino byensiba ngamba abantu era ndowooza mwajja wano ne munda bannateekako post ne ngamba Nup legal team okitegeera Nup legal team mugende nnaku zino baazikendeza nenerabira Council wa Mary bwe yali awaayo declaration form eyo kubanga buli pate yonna bwe waayo declaration form ebivudde buli pate yonna electoral commission ejiwa declaration form eyo ne wabeerawo side nekubuuza how was the elections bana ba DP bamawo ba mugisha muntu bani that's why they are nowhere to be seen bo bagamba nti elections were free and we are fine because bo bakimanyi nefe Nupu fe tusinzaamu ne ba member of parliament naye we are not going into the Uganda parliament as opposition kino njagala kukibagamba Nupu tejja mu parliament eyo simanyale the 11th parliament as opposition tujjayo nga abakulembeze era gwe bwoba ondaba wanongo oli MP wa Nupu nti oyagala genda awo owomingira awo kubeera simanya leader of opposition simanya biki ebyo sibi ebitukwatako so Judge Katana Council Katana bwe ya signinga na insertinga ko wabeerawo side eno ku lupapula olusembayo no petitioninga kati bano kye bakola ne bakwata Bobi Wine ne bamuteeka ewaka nga baagala time eyekoleki time eyegweyo naye ne batamanya nti te Museveni tasobola kulayira nga abantu aba basayininze eno ku declaration form tebannaba kubeera nga petition yaabwe ewulirwa oshiwulira abantu awo muwulirewo bulungi mwamwe nawe nabayejegeza mbu plan B erudda wa temusuubira nti tulina plan B bino ng'ebyaba Besigye mbu woko tubwaka Museveni asilotalinga abaana baffe we are not going to do that ate ne kina batugamba nti batubawamba abaana njagala okubagamba tuli mu lutalo munnaffe gwe bawambye bannange tugenda kutuuka era nataddeyo president ne mugamba president olina okuvaayo n'oyogera ku drone zino otherwise katugenze maaso biki betuba tusuubira mu petition eno nayo nno njagala bagamba mwe mulina ekintu kye mutamanyi nti mwenna abali kuno abasuubira nti nno Nup gegana agabiina ge mubadde nago muwaddanku nnyingi temumanyi gye yasuze kubanga kye mwabadde mutaddewo mwabaddemu amaaso gammwe nga mututaddeko diversion y'abaana b'e Makindye nga musuubira nti ffenna tujja kuddukira e Makindye ne mutamanya nti muwaddanku nnyingi ye yasooseeyo kooti bwe bagenza ogiggulawo we bati wekapa muwaddanku nnyingi n'ayingira mu kitabo ekyo n'ajjuzaamu waliwo ebyo ebitabo bye basooka okujjuzaamu mu kooti n'ajjuzaamu n'agamba tuleese omusango bwe guti ne bwe guti kati bano bagenza okukituukula nga kiri very very late bakanso Sseggona we bajjidde nga tebakyayina kubanga Museveni ye eimu ye kyovolaba nga yavuddeyo n'agenda ne gundi ne Kamwocha n'asalako okumanya Museveni simanyi n'abantu abakuwagira Museveni wagaga Museveni wa expiringa n'ogaga gwosuubira nti olw'okuba gwe oba osuubira nti nno ffe tukwata gundi ezo gundi ne tuziteekaawo nakugamba wano obululu bwaffe twabubaliranga Rotterdam era kyovolaba nga ne Council Sseggona akugambye nti declaration form zaffe tubadde twazikuumira waggulu kati gwe waggulu oba olowooza wa zibadde wano mu waya gwosuubira bwe wasalako internet n'otusalako Museveni this generation is totally different nsaba musharinga video eno muganda wange muwaddanku nnyingi ataddeyo omusango then babadde tebagusikola ki
Kati now that Museveni musango go guyingidde mu kooti banna Uganda mwenna njagala okubagamba nti nabagamba temulowooza nti Museveni okwonoona ezo zi high court zaffe ziri mu bizimbe byabwe mwebadde mukimanyi bakwata government buildings zizo nazo ne bazitwala kati Supreme Court eyo gye mugirabye mulabye ekyo ekizimbe kya muntu ate munnaabwe okitegeera buli everything buli misala buli bichi byonna byonna bakola ki bibajuulira kakati tubaleetedde omusango naye njagala okubakakasa kuba judge abali mu Supreme Court njagala okubakakasa kujja kubeerako ababiri oba abasatu kubanga gwe bw'okeera ku makya n'ogamba nti we don't expect anything lwaki ku musango gwa Nuupu ne Kibalama siwe mutwe we mwayogeranga sometimes abantu be Uganda mbaweemu benefits of doubt newankubadde bali captured by Museveni naye not all of them mwali mumanyi nti Bobi Wine gyali mwe mwagala buli everything ekintu ekiba favoringa no sometimes you have to give a benefit of doubt sometimes give a benefit of doubt kakati bikibe tuba tu expecting am Supreme Court njagala musirike bannange mukwate ne kalamu bino bye tuba tu expecting ayo omusango gwino okuwulirwa wakati w'ennaku 40 ng'omusango ogwo gwino okuwulirwa bajjaji nga bangi kyova olabanga mwambawulidde gu n'abakoba bwe yavuddeyo n'agamba nti bakyusizza amateeka naye bannanga abasajja bana I don't know how you guys have ruled Uganda to this extent because you have shown your primitivity kyova olaba Museveni yaliwo just recently nga bayita ba idiot Museveni, you have groomed idiots. Nabakoba, how can you come out n'ogamba mbu kooti ekyusizza amateeka njagala okugamba tulina ba lawyers abasoba mu companies ezisoba mu 2 mwezi tulina ba lawyers abasoba mu 25 abagenda okuwulira omusango guno sebo nkwebazizza nnyo naawe omulodi newankubadde sometimes onyampa n'ova ku kumulamwa ne this time naawe otuwadde kampuni yo okitegeera neya Segona mweri neya Wameri mweri so biki bye tuba tu expectinga kyenjagala obbagamba omulamuzi abalamuzi abo oba kooti eno Supreme Court esobola okususpendinga petition naye as it shows Bobi Wine aina evidence Nuupu eina evidence mweje mutamanye nammwe abanda baba NRM atenga njagala okubakakasa omusango guno kugenda kubeera nga abantu bagulaba all the international community is going to be watching this Bobi Wine aina visual aina videos aina audios aina empapula okitegeera alina evidence eziri mu audio mwalabyo obugundi obumubona bugundi obutambula ng'omusajja imagine he was our agent nga ba police bamukola ki mwalabye ye mu Western Uganda whereby nga empapula bazitikinga butikinzi polling station is mu Western Uganda eyo Museveni yafunayo results ezisinga n'abalonzi abali ku gundi abali ku ballot paper sorry abali ku registration form. So there is no way the court can suspend the petition. Option number 1. Option number 2. Declare the second to be the winner because asose bamulopie. There is no way court ya Uganda wesobola okukirialinga Museveni. Sorry Bobi Wine okubeera anti ye winner. Tekisoboka. Bali abasajja bonna muhoza ayinza okujja bonna n'abakuba amasasi. So your option tugiveeko. Option genda bajenjagala mwenna njagala bwe muli tukeyo nga mugamba nti akasajja katugamba. Option eriwo is declare vote null and void. Kusinzira ku bugundi obuliwo.
jukira judiciary efuna grant from outside kati abantu bana ababawa grant Minister of Justice efuna grant from outside bagenda kuberanga bagitunulira nnyo. So the only thing chebagenda okukola okudekayaringa nti okulonda kwali null and void tuddemu okulonda kati awo we gugenda okujabagira. Bwe gugenda okuddamu okulonda awo bana abasajja we bakola kiwe baagala. Era we will president kino kyas era kibesibyeko. Museveni bagamba nti okulonda kwali null and void electoral commission eddemu etegeka okulonda. Nga Museveni akugamba nti Bank of Uganda teyina sente za kuwa electoral commission. Therefore what do? Uganda tekyayina sente naye Museveni njagala okugamba wakagula ennyonyi just recently. Obadde ogulawo wa factory. Obadde simanya wakakola bino biterehe simanya byani bino ebyo byonna ngoli naye this time ojja tugenda otugambe mbuno toyina sente because you want okuwata obuyinza obuwani speaker wa parliament. Ne we are very clever. We are very, very clever. Bwogezaako n'okola kyonna ekyo kyonna n'okigaana ne bakudeclaring anti gwe wina nga tweyongerayo mu East African Court. Bannange international community tegenda kuyamba nga toyina wotandikidde. Bukyanga lubanga lwa Mindi mugenda kulaba international community bwejjayo enjala ku Museveni ono. Abantu be Uganda njagala mubeere nga mukola ki? Mubeeremu n'amaanyi. Abaana baffe bonna be basiba alhamdulillah bajja kubata. Njagala mubeere n'amaanyi kino ekintu bwe tukikutte era njagala okukugamba gwe abuuza ajja mu inbox yange ambuuza mbukojja plan B kojja plan B kojja plan B. That is our plan. Chovola banga Bobby yatugamba we are going to use all legal means. Tugenda kukozesa byonna ebiri mu mateeka okubeera nga Museveni tumujja ku buyinza. Ate kino njagala okukibakakasa nti Museveni ne bwokera ku makya ne weerayiza your government cannot sustain 100 days. Nzo okusinzira ku byendabye, okusinzira ku bantu abakufavoringa, okusinzira ku bantu abakuwa sente. Abangereza wano twabaguddemu because Tony Blair mukola business e Congo. Tony Blair Bungereza esanyuka nnyo okulaba nga ettwale lyayo erya Congo bali gitutteko sneakinga in nebba nevaayo. Ebyo byonna twabikoze twabitegedde. So Museveni kyabadde tayagala bannange kimuyina okkubira mu ngalo ez'amaanyi kwe kubeera nga omusango guno guyingira. Ate mulemme nga muganda wange Lumbuye bw'abagambye bagenda kuvaayo baba discouraging mbwe kooti ya Museveni ffe tetukoma Uganda wokka. Bukyanga lubanga lwa Mindi nupu kyekibiina ekirina FDC wano yaliwo nga bana ab'Ebungereza osimanya bana naye baavaayo bonna you don't know where they ended up. Ne nupu tukyaliwo ate tukyali stuck. Tukyaliwo ate tukyaliwo ddala tukyaliwo ku mulamwa. So bwe banaavaayo bagenda kuvaayo ku zi radio ku zaani kusimanya kiki bagenda bagamba era Museveni era biki please ebyo byonna just sit and wait. Summons Museveni ogenda kuzifuna kubanga Museveni nkimanyi oyina eggume kooti egenda kusamoninga. You have to appear in court. Museveni ne bwona ayagala otya ne gwe beetaaga mu kooti. This time bwoba obadde weepanga nti nno gw'oli w'amaanyi nnyo. There is no way onaateekawo mbuno scientific mbusimanya gw'obeere lwakisula ng'oyasame booti bw'ofuuwa n'omukka okolo. This time you have to appear in court. There will be social distancing teweekwasa. Kubanga wano bwe wali ova e Masaka wasisinkana abantu n'obanywegera n'okubanywegera teweekwasa mbusimanya because of COVID-19. So this time we are summoning mu court ogina okulabikayo. Failure to that olunaku lwo olususa lwo bali support okulayira nota ya appearing sebo ekintu kigenda kubeera ki. So bana Uganda
njagala okuddayo mbagambe bagenda kugula abantu bangi nnyo bajje baba discouraging naye njagala okubagamba baana mmwe we muli temuvaawo amaanyi ge mulina temuongereemu bannange kino kiringanga nabagamba iringa nnyonyi waliwo abantu abalinnya Ethiopian Airlines nga mugenda mu America esooka neyitako Addis Ababa nejjamu bejjamu neteekamu beeteeseemu nejja neddeje Dublin nepikingawo bepikinze nemala negenda mu America. So this is a journey. Si fenna abali kuno fenna abali bajja wano twambadde people power simanya biki abamu ebirimi bigenda kukyuka. Okitegeera abamu ebirimi bigenda kukyuka. Naye njagala okubagamba ne bwe wanasigalawo abantu abatono ennyo kino ekintu tugenda kukiggusa. So gwe bw'oba totegeera bigambo kojja byayogera because waliwo lwenzija nze soogera sivuma naye I don't condone omuntu avuma. I don't condone omuntu avuma. Gwe bw'oba oyagala okuvumirira omuntu aleeta propaganda kuno genda obuuze drone ezo eziri awo ezirumba abaana enkya n'eggulo. Oyinza okuvaayo wano n'ogamba omuntu aspreadinga propaganda wallahi nga towangayo na fighter wadde airtime. Mwanyina ze pamu kayaga nkulamusiza. So njagala okubakakasa ekintu kye tuliko kya magezi, ekintu kye tuliko tukitegeera, ekintu kye tuliko kikola ki. Ate njagala okubagamba tewali muntu asinga kutya ng'omuntu akola ekikyamu. Tewali muntu asinga kutya ng'omuntu akola ekikyamu. Gwe mulabe NRM bwe behavinga before. Ate omuntu ng'agenda okugenda fo busiraamu tugamba nti omuntu ng'agenda okufa aba yafa ennaku 10 kati Museveni ebintu byakola si byabadde akola before. Mwe mwali mulabye bukyanga lubanga lwa Mmindi Museveni n'akwata abajaasi simanya ba member of parliament n'abaleeta. Awo bonna be yakutte n'abaleeta ba member of parliament bonna yagala ku getting rid of them. Okitegeera? So NRM ebintu byekola byonna mulaba nti eri ku taamu egenda. Kasule Lumumba yavuddeyo ne yeeyagala n'agamba nti tubalinze. Do you know what you are going to expect in court? Mumanye ekiri mu kooti. Nemwe njagala okubabuuza okumanya nuupu ya ddala neekwata kampuni 25 zetaddewo zegenda okubeera. Mumanye ezo sente zebazisasula sente zange naawe. Chovola banga Bobby yakugamba nti agenda kuleeta a personal centered government. Personal centered government whereby nti ngebesingira ku muntu wa bulijjo. So mu abantu ba bulijjo temumanyi Bobby Wine kati kyalya ki, anywa ki, atambuza ki, biruza zisasulira ki. Mu abantu ba bulijjo mmwe mubezezaawo. Kakati bana abasajja kibaluma nnyo. Kibalumira ddala era nze buli lwenjogera n'abo abantu abakulukulu abo baali mu side ya gundi ate nabagamba mu abantu ekibasinga ba modolo bano bakasuku simanya baani mu abagala ba bebe kulu mwemwe namena basemberera Bobby Wine problem gye mulina. Bobby Wine musubira Bobby Wine ali mu Bobby Wine ne Kyagulanyi. Nze nabagamba olunaku lwe nasooka